Nalalise poliisi ku mutimbagano ne mbagamba nzijje mukwate Isma yeeyogerera nti yatta Danz ku mapeesa. Ne mbagamba mukwate mu nnaku 2 oba 3. Omukulu mu bimu ku bigambo byayogedde aga nti oluusi otutera okola ebintu mu mbeera y'olusaagiriro naye ate oluusi obeera serious. Era ne mu kujja kwange wano badde bamanyi nti sigenda kujja nabika ndi mu Katemba bativaye n'ebintu byange bibiti mbikola naye nga ate mbeera serious. Baganye mukwata mu nnaku 2 kuba nkimanyi balina ttiimu nnene nnyo esobola okumonitalinga social media eyo okulaba ebitambulirako. Kubanga Segirinya ne Sewanyana bagenda okubakwata ku kitta bantu Jambia tebabakwata na Jambia ne Masaka tebaaliyo gye battiranga abantu. Katono babanga yeeyogedde natta Danz ku mapeesa olw'okuba muwagizi wa NRM mu Lukulo n'ekigala akiwanika. Azara ayogera nnyo ebigambo nti ffe tuli ba NRM tujja kubatomera. Yagamba weekend bene tujja kutomera era mu kiraba kyabaawo n'avaayo n'agamba Danz ku mapeesa twakutta naliko poliisi n'etunula butunuzi nganze omulwanizi w'eddembe n'ensalawo okujja wano nga njala kuwaliriza poliisi ekwate eyeyita Isma mu bigambo bye nga si bigattegatte gye byendowooza nti yabyeyogerera. Kati nganze akkiririza mu buwangwa nze mmanyi omuzimu gusobola okulinnya omuntu ne gumwogeza ebintu byonna. Era nze nyina ekirowoozo Danz ku mapeesa wadde poliisi tebikiririzaamu yamulinnye n'eraga ensi ntono yeyanzitira neyeeyogerera. Naye engeri gyekiri nti nzikiriza nnyo mu mateeka sikkiriza mufujjo ensonga lwaki nzize amateeka gakola omulimu gwabwe. Funa okulalika kwa omwami Abitex mutimbagano okosa era nga bwayogedde tubeera tulaba abatusiima bye batwogerako abatuwabula n'abatukyawa era okulalika kwe twakulaba ate naye tetwasooka kubanga tumutuukira kubanga omanyi Abitex oluusi ebibye abiyisa mu ngeri ya lusaagosaago oluusi n'abanga abiifu Katemba naye era obukosi oluvannyuma biwunzika nga kyaliko obuusi kibamu omulamwa. Kale ensonga ye asoose najja wano ku makya n'ajanjula eri komishona waffe atwala okunoonyereza ku bubuzi bw'emisango bw'obutemu ne tumuwabula bw'obanga oyagala kubanga ogussa bulungi ensonga zo ziteeke mu buwandiike era nayita mu balooyazi be mbagirawo ne bawandiika ebaluwa ne bakiteeka mu registry tugirisiivinze naye ekyomukisa omulungi nti okunoonyereza fayiro yali yaggulwawoko era ku station kweri tugenda kugiyita tugyekeneenye. Ebigambibwa nti omwami Isma yayogera era nga akkiriza nti yazze omusango gino gy'obutemu nti yatta Danz mapeesa. Okunoonyereza kuyita mitendera. Sometimes omuntu ebintu byayogera ate bw'atuuka mu kooti oba ku poliisi yeekyusa naye ng'era kitukakatako okubanga naffe tumubuuza ku ebyo ebigambo. Ekisooka mulina okumanya nti bwe tuba nga tuli bakumuvunaana nga tusinziira ku bigambo byebyo ebigambo byokka tebigusa musango. Tulina okuba nga tufuna obujulizi obulala ne tukompyaringa n'ebigambo byayogera era n'ebigambo ebyo naffe akatambi ako twakalaba era kali mu lulimi Oluganda. Ffe bwe tuba nga twakunoonyereza ku musango ogwo tubitaputa ne tubizza mu lulimi Oluzungu. Ekintu obukugu bwe tutalina wano naye nga waliwo wetubutwala ekintu ekisasobola kubanga kitutwalira ennaku kitutwalira weeks nga 2 era ebyo byonna tujja bikola mwanga waliwo omusango nga lwaki nedda. Crime does not pay. Omuntu bwazza omusango alina okuvunaanibwa mu mateeka naye nga mutukirize fayiro tuginoonye tuteekeko embeera tugistadinge tulabe evidence eyaliwo nakatene evidence ejja then oluvannyuma family tujja kubanga kitukakatako kubanga tutuwa justice. Abitex ebaluwa ye yakagisa bwati mu registry era ekyomukisa omulungi nti nange nsangibwa nga nina byenjagala mu registry era ebaluwa nagisaayo naye ebaluwa bweva mu registry erina okugenda wa director CID yawabula kati omukuwabula kwa director ajja kubanga alagira abananoonyereza keesi eyo obudde bwe balina okukwatagana ne Abitex n'omuntu yenna alina evidence ekwata kufa kw'omugenzi Danz mapeesa. Then ekyokukwata omuntu saagala tukipapire nnyo kubanga bw'omukwata ate nga tonaba kukola emitendera eno
ezo zibondi zowulira ate zinaabanyiiza. So wakirife katukole bino ebyetaagisa wanaakwatibwa singa wabaamu ekinyusi mu byayogera then tumukyajinge mu mbuga z'amateeka.